Amakya ga leero kamisona mu Minisitule y'Amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo David Birimumaaso atongozza enteekateeka z'omwoleso gw'amasannyalaze okugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Omwoleso guno gugenda kwetabwamu abantu ab'enjawulo nga kuno kwotadde bannabyamakolero n'abo abasaasaanya ebintu eby'enjawulo ebiri mu ebikolagana n'amasannyalaze wamu ne sola. Gujja kubanga gwa bwereere okuyingira bw'obanga tolina by'oyolesa ng'ozze kulaba oba okugula oba okukwatagana n'abo aboolesa ebintu eby'enjawulo. David Birimumaaso bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti omwoleso guno gugendereddwamu okwongera okugaziya enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga amalala ku nsonga z'amasannyalaze anti guli ku mutendera gwa nsi yonna. Gujja kwetabwako bannamakolero okuva mu nsi nga India, United Arab Emirates ne United Kingdom. Gujjidde ku mulamu ogugamba nti kwatagana n'abo abali mu by'amasannyalaze n'amaanyi g'enjuba era nga gujja kuba gutunuulira okwolesa okuli mu bya tekinologiya, okusaasaanya amawulire ag'enkozesa ennungi ey'ebyamasannyalaze wamu n'okulaba nga tukuuma obutonde nga bwe tukozesa amasannyalaze. ETSIPL began its journey back in Uganda back in 2021 when we first explored the opportunity to host our own international exhibition here in Kampala. This was followed up by the successful organizing of 2 international exhibitions in 2022 focused on the pharma, medical healthcare and the building and construction industries respectively. Wano wasinzidde n'ategeeza nga Minisitule y'Amasannyalaze bweri mu nteekateeka ez'okulaba nga bongera okugondeza bannansi mu kukozesa amasannyalaze. Kaluma we twogerera kati twakateekako megawatts 3 ku national grid. Tetunnaba kugilonkinga kubanga twali tutegese nti twagala tugilonkinge omwezi ogw'omunaana omwaka guno, naye olw'ebizibu eby'enjawulo yayongezebwayo omwaka mulamba. Kati nga tusuubira nti bwe tutuukira mu gw'omunaana omwaka 2024 tujja kubanga Kaluma ewedde. Okusinziira ku Minisitule y'Amasannyalaze, abantu abakozesa amasannyalaze balinnye okuva kakadde kamu mu emitwalo 7 okudda kakadde kamu mu emitwalo 9. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.